ndi wano bannange sagala mwekwase juzi nalaba Rwasa ngaleeta omuyimbi kakati akyali bweru Chana Banks ne mulabe eyo kakati omanyi eno rigimu eriwo tetwagala kuleta muyimbi ng'ayimba bubi ng'alabika bubi sola kusasula sente zange nezijanda omuyimbi atukubadde abo bakomadda eri mbabasudde mu baaki kakati ngayo mulaba wano ndeso omwana wano ayina ensonyi wuno Keko Shami ngayo mumulaba ayimba bulungi atukula alabika bulungi sagala bino bimwekwasa nti omuyimbi mumpi ngayo mulaba oli omuyimbi abadde wa je gwe mutegedde muwanvu American Height ayimba bulungi twetaaga nalabye omuyimbi ani oba yabadde ayogera bajjo naga bannange Palaso yimba bulungi naye kyusaamu kuba ku inspiration music wuno omwana ayimba ekika kyonna ayimba laavu ayimba ennyimba ezibuulirira ayimba ennyimba kagamba ezigenda okubeerawo Keko abantu balaba soko batune manyi kati mumutunulire kwetambuza kamera yo olaba nze nsijja n'entuula mu kamera ate kino kati kankibagambe njagala okugamba Bebe Cool wagamba omuntu yenna afulumira ku listi yo ng'ayimba bulungi ogenda muwa ennyumba ne rekodi 3 simanye okumurekodinga ennyimba 3 ne video 3 wallahi ono mulese Katonda wange kasita music ogenda muwulira afulumira ku listi yo wallahi Bebe Cool omwaka ogujja ennyumba Keko yagitwala zemba bulidde ennyumba ya Bebe Cool kati omanyi Bebe Cool watuuka okukola list waliwo abo bamanager abamuterawo awo ennyimba n'abayimbi Bebe nze ngenda okwesitula nzija ekiwatule nkulaga abaana abayimba wuno mulabe tambuza kamera mulabe omwimbi asooka tubuuzeeko Katonda omwimbi gyebaleko kale bannange namwe mujje eddobozi liiryo amanya gwani liiryo amanya bamutaka Koshami bagala nnyo abatiivi bonna abali wano Sparka Bukete TV Star TV mwena mbagala nnyo mwebale kuba muziki gwa Uganda mwebale tuwagira mwebale kusabutiga mwebale tumanyisa Kakoshami olina ennyimba meka enyimba olina meka watandika ddi n'okuyimba ennyimba nina 3 omwana mupya enyimba teetaaga kusooka kuyimba alubamu bano bowulira mbu nali dansa naliko mu karaoke mwana mupya mbeerera mu buli kimu mu kuyimba mu mubiri na buli kimu akyayogera mpola ndaba mugamba yimusa ku ddobo bannaye munaamusaasira tabaddeeko muzikiraabu tabaddeeko tasansenga kati olaba kati nasolo yekiikirawo ng'eddoboozi liri eri bambi tabonyeebonye nnyo mujja muyamba muwongeze emizindalo oze mumanejinga wonna wensobola omwongera kati mugamba tetuyamba bantu mugamba tetuyamba kati njagala abafaanizi bange this is part of my job okulaba nti nno tujjayo talent empya ozibalaga teri yali amanyi nti Spice Dana agenda kutuuka wano waali kubanga waliwo abamu abamujevuna kati agenda kuba cricket oval kati noono tumuleese kubanga abayimbi bannayuganda baagala ebipya baagala abayimbi abapya kati nze alina omukisa okuzuula abaana abalina talanta abamanyi okuyimba nga bali ku mulamwa tubaleeta kati ono wuuno ntudde wano mubalage togenda kwejjusa ennyimba ezo tuli mukola alubamu tutandika ku video actually kati Bebe wagamba olina kamera ziri ezikwata n'ensiri z'omubwengula wuuno azze teetaaga kunoonya nnyo wuuno n'otuwayo video ezo tuba tukoze eki tuba tumaze Bebe omwaka mupya muyimbi mupya wuuno Keko olwedde omusanze ayatandika dda ku lugendo kikyosuubira omwongerako musicale gwe nga gwe ng'ogyeko okusuubiriza ekisooka social capital nedda suubiriza mu Bebe Cool twogera ku bantu b'omanyi nti asobola okwongerako ki omwana ekintu Bobi Wine tumusaba kolabo okitegeera ndowooza omwana omulaba tumusaba kolabo Kamiliyoni omwana wuuno wa kolabo Bebe ye alina kamera ye yabagambirawo kamera zange nzirina ate yayagala omuyimbi ayimba obulungi Bobi Wine tumwegayiridde tusaba busabi kolabo mwana wuuno tumwongereko ku Spice Dana tulabanga yekubya ebifaananyi ne Babi itungo kati ono tumuleesi bamwongerawo ku Spice atuweyo kolabo Kamiliyoni atuweyo kolabo tuwongere ku Forever Bebe Cool atuwe studio Kaye kyekisinze okusikiriza okusigning okuyamba ku mwana ono no kankubulire waliwo omuntu ng'alina talent nga naawe wooli ekusika nevaayo the first time omuntu yandaba nali nze mbwayise gayi n'akwata flash kifuba n'ajingiza mu radio yange nga ngamba nkwegayiridde flash kitwale genda ng'owuliriza oyo omuyimbi yali Little Boss mba ntuuke bwayise nga ku bitaala nakyusa emmotoka n'ekuma ne mbabuuza ono omuyimbi ki kati nga we nakikola ku Little Boss noono wuuno njagala omuyimbi ayimbe ebitegerekeka ng'oluyimba ne lweyimba emyaka 5 waluyimba kati oddamu amaanyi
n'ogamba mbutuufu because we are looking for musicians as Ugandans abagenda vuganya wano ne international kati Eddie Kenzo aliye yatuuseeyo twetaagayo abayimbi abasobola okuwanirira Eddie Kenzo waggulu gyali bana kitegerekeka kwa Eddie Kenzo aliye yekka ku international kati ababaddewo bazze mu culture simanyi bakubambaga kati kako wunaze omukulu waliwo muyimbi wano oba Tata Sam yatuleetako omuyimbi omukazi n'atugamba banayi mulese natwagenda okumaliza omuyimbi avuddeyo agamba nti omusajja abadde ansabiriza gwe togenda bikola kakati labayo kati nze Wisdom nafuuka faaza nga wonda bachobola banoonya Wisdom omwala gwayagala oba gwe babayitaba okuwa obutwa angazi kwa nafuuka ki faaza Tata Sam era yali yalina okusaba kwa Tata Sam omusaasira n'endabika we yali kati oli we yamwesembereza Tata Sam yali mumpi bw'ati omwala akomeri mbire naye ono kakati twenkana handsome and beautiful teri kikola ki naye nze ndi faaza mbaleetedde talent mpya kyembasa bambi abasajja mwanirize talent empya musaba akanamba ne bambi mutuyamba abaana babandi muleke bakola ki basukka we tutegerera wayimbako ne kigaana tekyagaana Eddie ante ebibuuzo bibalema tovola Moses Matovo wa Afrika abavuma leka amaleyo ekibuuzo kamugolole waliwo yimba ne kigaana waliwo yimba n'oleka oba gwe wakona kati nze lwe nayimba anti kakati labayo okona kyeki kati oli Muganda nkusinga n'Oluganda nayimba oluyimba lumu ne luwangula award 2 pop song of the year nemba nominated new artist of the year muserena atijjukira mwabavumwe mwina okujjukira ebyo kakati bweziri mu Viga Awards ne mu biki baali bazita bateye eza Edwin Musime mu gospel kakati awo ngamba nti nalemwa ne bigaana abalemwa be bali mu mikwano gya gundi olira neke yalemwa anti be bakabi Uriya nonno oli mbu yaleese oluyimba olupyako kolima twogera ku mwana keko tuleese omuyimbi ne tonna mwana veiringa musically kiti alese nyimba kizayi nedda ati mwe mwina ebintu emukola ebyo mutuyimbiremu awo tugenda kugaba social handles zaffe ebyo byokuyimbiramu byabali bamalwa omuyimbi eyeekakasa nagamba Jasmine toddangamu omuntu okugamba tuyimbiremu n'obikola byebyo bimwali bukoze ku muyimbi ono Jamaica omuyimbi omulungi kati ng'oleeta Mariam ndagire ngo mugatuyimbiremu omuyimbi omulungi agaba social handle gendo olabe nyimba wamma baby ogenda zigaba bazitegeere then oje mu show nembwe ebyo tuyimbiremu nzo sobola kuganyi kuyimbiremu Kaye tukitwale nti buli amwetaaga inayita mugwe sawa agenda balaga nze nkugambye nyambyeko kuleeta talent si kuyita munze tosobola kumwezza n'omulala era ajja kulanga mulekoze eki kwa guno mwaka mpya Uganda government erese emisolo ku bayimbi okujjako nga tubayambyeko abayimbi bagenda bajja music kati natandise ekintu ky'okusaba ministry by the way ministry era nabadde ku radio Peace Mutuzo n'akuba essimu yabadde ampuliza ku radio Peace Mutuzo minister wa gender n'akuba essimu ne twetwala ne tukkiriziganya ti ministry ya art yeetaagisa mu Uganda twagagigatta ne ya sports nze nawaayo dde empapula zange wa genocide sinze kuba minister nekuyamba kati waliwo National Cultural Forum nalwana nebeerawo egenda mu maaso sina mulimu simple as that so tuleka tu protecting talent nga zino kubanga government egenda zijjako emisolo talent omukisa yogereko naffe nga tenaba kwogera kasokenzire wono ntanda kijosinga omusibirira ng'ayingidde mu music industry eno keko nkusaba oli muwala mulungi otunula bulungi wow oyina amaaso malungi lips nnungi ennyindo nnungi singa zinga eyange ositegeera omubiri mulungi oba tewali amawolu olinawo olabika bulungi banaye mutambuze kamera tusoko tune laba amaaso tanda nali nakoma okulaba amaaso go kuwinyi munyenga kati ngalaba kati simayiro yeeyo soko mulabe ennyindo yeeyo banaye mulaba omwana uno kyenkusaba kiri kino nkwegayiridde n'okwegayira nandifukamidde lwakwa amagulu gano gafukamirira kabaka go yekkakozi nga ngenda nakuwavinga gundi sex naye kaakati mbadde nkusaba tokkiriza mwana gwe abantu b'omu industry bano okutuguunya abateze b'ekibatu nkwegayiridde oli watega ekibatu nkubira naye nawe nga totera kusindika n'otalipira mubuuze nga bameka
aha bamubuze nze naleta Fatia kakati aina ne ba sponsor aina 1 million followers na mujja wali ku wa mutanda nagenderi era muganda wange Ron Maka yasima nendeta no mulala wini akola bulungi nabalala mujja balaba simple as that kati checho walipira nedda onzato kakati atokulipira gamba be bandipira neno bana mwenno kamba buli okutega ekibatu onotegera bameka just keep quiet social media kati determininga kinene ku music flow bolabanga beti akumye platform gende umulala olabanga TV zikulemye ziganye jangu kufa abafuga social media simple as that abala banji nyo kati abala banji mbalaba bakola bulungi social media wano Richmond yabadde wano nga batwale Bulaya bali ku social media twabadde wano we have a lot of shows mu Europe nenga abantu bali oli Duncan muganda wange yali alemeddwe Kampala naye uya agenda Bulaya social media ogenda kwaba abafuga ne bani abafuga kako twagala tubulireko biki byagala Wisdom Kaye akuyambeko ebadde bikulemeredde nnyo anti ono byemwetagako biba by'amaanyi kubanga musajja w'amaanyi nawe omulaba kati bingi byabasobola okunyambako si kimusi wali ofunye ku batezi b'ekibatu mu industry eno ekyo omuntu ajja nga ayagala kuyambako yeerimbika mu bwamaneja naye ng'ate ayagala birala Bati ateka kabakulene Wisdom bajja kutya nzo ngambo ogu nga tumujjako okugulu sasa nsoko tubulire ku latest projects zoina enyimba nina 3 kubanga nasoka nemba wa tonta abayizi bange ne batugala lockdown nemba wa embeera then ne batugula nemba wa tebakimanyi neva kutebakimanyi kati nabaletedde akayimba akapya kenjagala okuteera abayizi bange bagayita Sweet Banana kagenda katya nedda sebo oyagala era aluyimbe ayimbe muko katono okay yimba muyimba You are sweet banana, you're sweet banana, you are sweet banana, banana. Yeah, you are sweet banana, you're sweet banana, you are sweet banana, banana. Kaye akola ngani oddamu bibuuzo bye twamaze kuddamu ojja kutta interview Kaye akola ngani nabanyonnyodde dda kale omwana tumwongeddeko social capital kyekyo mukyana kyembuuza ku ddoboozi leeta abayimbi wano bwe mulabaawo ku stage omugamba oluyimba lwajja ayimbemu layini ezo mujja kulaba waatuuyana wuno omwana akutte ne wano ne kodi zonna hadiripu zivaayo mbabuulidde zetuleeta bafu social media ozituwa social media taziba amanya gange Kakoshami KEKO amanya gange Kakoshami wona YouTube yona Facebook Kakoshami oli ateeka mutesi kako KEKO Shami oli under management